ekitiibwa ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo. Obudde buno walibadde wakwatiridde abalamazi okuva mu bitundu by'eggwanga n'ebweru wa Uganda. Wabula olw'okubaloka okw'ekirwadde kya Ebola bwe nkugamba nti nno wakalu mba sikulimbye. We tutuukidde munda newankubadde abalamazi tebakkiriziddwayo naye ekifo kiyooyoote era n'abalongoosa obutebe tubasanze battaanya. Abamu ku be tusanze balongoosa batubuulidde embeera bw'eri mu kifo kino. Twafunamu obuzibu n'okutaataagana olw'embeera y'ebyobulamu, so tusuubirayo abantu abatonotono. Kati twagala kukola mu tulongoose tulabe nga tufunayo at least abantu abanaba abatonotono abalagenda okujja olunaku olwaleero. So nekyala neebaza omukulembeze waffe nti ensonga y'ebyobulamu agikutteko bulungi newankubadde nti wakyaliwo ebimu ebisoomooze. Nsaba mundabire nnyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Era embeera tuyisiza bubi kubanga ffe tuba twesunza abantu kubeerawo. Katusabe nabo naye abantu tuli batono nnyo. Naye ffe omulimu gutambula gugenda mu maaso. Reverend Moses Alinito omulamazi okuva e Bushenyi tumusanzeewo nga yeebuuza ekiddako oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti okusaba kw'enkyako abantu babale. Ono atubuulidde nti amawulire g'okwongezaayo ebikujjuko gamusanga mu kkubo wabula tumubuuziza lwaki teyakyuka kuddayo n'annyonnyola. Amakuru ganshangu umuhanda banteerera esimu, omukazi wange niwe yanteerera esimu bamweta Gloria. Yajja kabagira ngu bakyemerize nti nanye hino ndija yanteerera esimu mwenu ntukonka nimpurra omundu mu mutima gwange ndiyo ninteekateeka ningaro hanga nangambira tugumize mwoshabe ekibire nkyenda kutandikisa orugendo n'okushaba kutari kushabira Namugongo yonka kurekana n'okushabira omu muhanda. Ono yasimbula okuva e Bushenyi nga 18 Ogwokutaano n'atuuka nga 30 Ogwokutaano okuva olwo asula wano ng'alinze olunaku lw'enkya oba ng'anaabeera omu ku bantu abatono abaneetaba mu kusaba. Twogeddeko ne Ssaabadinkoni w'e Namugongo Reverend Michael Waswa Sentamu n'agamba nti nga bagoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu abantu 200 be bakkiriziddwa okwetaba mu kusaba kw'enkya. Kyasaliddwawo tetulagirwa naddala bannaffe abateekateeka nti abantu abanajja wano bajja kubeera 200 byokka era babategeezezza dda babawadde kaadi. Reverend Sentamu asabye abantu okugoberera okusaba ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nti kino kikoleddwa lwa byabulamu okwewala okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola. Nkubiriza abantu abanaabambuliriza si kiragiro naye kubeetondera ebyo sitaani bye yaleese mukubirizibwa okubeera ku mikutu egy'enjawulo gye mulina ku TV egy'enjawulo okubanga mukola ki nga mulaba emikolo gino n'ekirala okusabira eyo mu kyaki ezizammwe ne wano tekijja kubeerawo si lwa bubi naye okwewala obulwadde. Sadiq Adams ayogerera ekkanisa ya Uganda ne Reverend Richard Mulindo okuva ku ssettendekero wa UCU abategesi b'omwaka guno batubuulidde enteekateeka bwe ziri era bategese ekimala okulaba nga okusaba kuno okugenda okwetabamu abantu abatono okutambula bulungi. Minisitule y'ebyobulamu yatuwadde ebyuma ebikebera temperature z'abantu okulabika nti abayingira wano bonna banaabeera safe. Era batuwadde ne ambulance ejja kubeera wano standby wabeerawo obuzibu etuyambeko kwekyo. Kwano gyaffe nga bwe mumanyi ekirwadde eky'Ebola ekiriwo enteekateeka ya Namugongo tegenda kubeera nga bwebadde ffenna bwe tukuŋŋaana awamu mu kusaba n'okujjukira abajulizi. Omwaka guno tugenda kuba n'okusaba wano ewaffe e Namugongo ku senta yaffe naye egenda kubeera y'abantu batono. Gavumenti yatukkiriza abantu 200 bokka. Sadiq naye azzeemu okukakasa nti abo bokka abali ku lukalala be bagenda okukkirizibwa okuyingira era baweereddwa dde ebbaluwa zaabwe. Ova mu Namugongo oba ova Kinkizi oba ova Arua olina okubeera ng'oli ku lupapula era empapula ezo ez'abagenyi abayite twaziwaddeyo dda mu minisitule y'ebyobulamu ezirina ne minisitule y'ebyokwerinda already bazirina ne State House bazirina era ne bannamawulire nabo twataddewo okubeekebejja nabo twabawandikidde n'enkya nabo
bajja kubeera regulated. Twa approaching the media houses enjawulo ne tubasaba era nabo list tugirina abagenda okubeerawo. So ab'ebitundu muno ebiriranyeganye e Namugongo tubasaba mubeere ku mitimbagano, tusabiraawo, tumanya Katonda bw'anaataasa embeera ne tuwona ekirwadde kino tujja kutegeka obooli awo omukolo gw'amaanyi ogusingako. Okusaba ku kiggwa ky'abakristaayo e Namugongo kwa kutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya nga kwa kukulemberwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu ng'omugenyi omukulu asuubirwa okuba Pulezidenti Museveni. Nze Andrew Sebbira e Namugongo.